BOCAT TV Nera Vocals live tuli ku BOCAT TV nze SSENYONGA kutusako muziki ate mpozo gwakabi nga tugusuna okuva mu nnongo waneno nga bagize yagituddeko bwati okubeera nga aginyonyogera buli kimu kisobola okubeera nga kitambula bulungi nnyo gwe omulabi waffe. Really we appreciate wale kwera mpozi nga totuwachinga kati kyobo ino kole kitu kimu kyokka sharing link yaffe eri mikwano gyo group moli nabo banyumirwe bagabe ba subscribing after subscribing tubeere nga tunyumira lumwe ekintu oba nfuna bulungi nnyo. Olunaku olwaleero tuline mwana mulenzi Masavu Badru ni mwana wa Neyimbira Byange bakayimba nja kutwalanga wano yiti wanda kubanga era zonna oziyimbi ne luli lwakola ki lwakikuba soko obuze kola BOCAT TV. Awala BOCAT TV ndi musanyufu nnyo okujja ku waneno okubabuuzaako mwena abali ku BOCAT TV nga mulayikinga buli kantu ke bateekayo konna nti bannange mwebali nnyo tubeerera buli olayikinga manya n'omulala agenda kujja akola eki ogwo guba mutima ogwagaliza buli olayikinga n'okona mu mutima no sharinga manya olina omutima ogwagaliza era nsaba Allah akuwa ekyosinga okwagala. Allahumma amin. Tulina bannaffe abadde biz home nursing care ate nga mpozi bo bakola kulabirira omuntu wo engali waka abasawo bana abajja ne bajjanjabira omuntu waka kumulabirira kumudressinga abawa biwundu buli kimu nga bakimanyi kikolebwa abantu abo bagamba beera ng'obeeyuna ennamba weeri awo ku kagundi ka flyer kabo kalaba wansi kuba ogenda obeera empozi nga te obalabulu nnyo. Bannaffe Imenansi ogamba otya Sharon Bakungu nembuuza ku bali ku BOCAT TV mwena abatuwakinga njagenda mbakoonako omu njagenda nga mbamalayo bulungi team Shine team Hasala tubabuuzaako nnyo namwe mwali kwera mpozi nga ate mubeerayo bulungi nnyo. Mariam ali ku kamera ne Nash olunaku olwaleero. Badru omuziki gutambula gutya? Omuziki gutambula tubulanganye eka abakyala bakubuza business wali obuseewo obuseewo sisobolawo. Badru obeerawo? Nze ndi mwana w'ekawo empeewo enkulidde webanzaalidde kale. Okola mulimu ki? Nze ndi makanika era ntambulira mu kutunda spare. Spare ina mulina spare liwandegea. Yes sir. Bakadde tu parking awo nzize gula side mirror nadaya yeri ate najja najindisa najinguza zino ziwiruka ku zine zivaako amangu nagamuze wiruka ku wagisude nenga yagijjeko eyo training nayo oba si training nayo manya nti wotafiirirwa awatali kufiirwa era tofuna bw'otya okufiirwa era tojja funa kati bw'oba oti balina okubba era naffe tufunemu wekityo omukyalo olisaali ati mukyala naye alabika mulungi bamukwasa erosi chairman alabirireko bajja mukuzaaliramu ojjambawulira alala b'ekibuga. Ofuna otya interest okuyingira Neyimbira Byange? Nze nali ndi awo nempulira nga bagamba okuyimba Neyimbira Byange nengamba jasi kuyimba Neyimbira Byange ate nga ntiro byeyimbiramu nengamba kangende ngezeeko kuba kuyimba Neyimbira Byange katina nenyambira nenzija akasengejjawo nempitawo nga mbyokusaaga naye maaso awo watuuka ng'obwongo bulina okuba nga bukambwe naye nga zinajja buzi era nenkikubeera ate ne bantiirayo bannaaye be nali nkopintinga nabo. Ekitegeeza Neyimbira Byange ono abaali bamunyooma bamuveeko kati kuba kati waliwo ekiseera kituuka nga obwongo bulina okukolamu n'obanga ali mu kitabo ddala. Kati nze kugamba bwe nti omwana yenna gwe yagamba nti ngenda mu Neyimbira Byange omanyi ogenda kudda just byoyimbe gafula Neyimbira Byange alina watuuka nga obwongo bulina okwesera kuba waliwo bakuweerayo kakolaba ako kalaba edduka kamaanyi nnyo kabugumya omutwe. Mu bufunze omwana ajje ng'ali ready okubeera ng'avuganya n'abantu alala kuba topics ezisinga ziba ziyimbiddwako alinga music wansi era ye music ate ono tabalina wansi kuba kati ono ye otula neweewa obudde naye waliwo bakuwa akatayimu kalinga kolaba eyo awo olina okulagira obwongo. Tutandika ffena muziki waneno ku Vocals Live tutandike na luyimba ki? Tulina tutandika ne bulamu bwe butyo sekamate Second Angel. Okay. Obulamu bwe butyo ku Vocals Live ko tugenda okwera mpozi nga tetuyita nze SSENYONGA tuline Badru Masavu tuli Masavu gali wogava. Wanoba.
kale bino si byangu byakubagamba ku myaka gyange gino nakwatako embwa yange zikuba mukyala wange oyo nakazi yali yakyaddeko eka waabwe amaddu gano lwankwata nga nnumba embwa zaaliwo nnyingi nnyo nga nnondamu erimu erikaze eryakula nga nnumba mu lusuku ndyegwera loko yembwa yattabu nnyo embwa yankwata nenjambula katakiza nga ne bwenda bayitawo nefunya sikulwa nga bandaba tenswale wabula katonda wamaanyi nnyo omukyala wange rawakolo lwalaba okuddeeka bw'atuuka n'ayita abanga abaamuno nga nze ndi mu lusuku ntwakadde nalaba nze binnuma konzewa kyenava mpita bawanji maama jange oyambe kyava adduka emisindaawo okunnona bw'atuuka n'agira okwettaafe mukyala wange munnaku yali kyeyava nkwata nansikambula embweni nti bwegaana n'akuba enduulu nyaabula etalekayo bakumpyawo ab'omulirwano olw'ensomba nga nze ndikuliira okoyembwa yandippye dda nga nze ndikuliira okoyembwa yandippye dda kyokka bwe bamala okuwera nyaabula embwa eno nentayattabu nnyo ensonga bwe zityo nzogedde nze era nkimanyi bangi kyemmanyi eyo musunze kukuluumira abakazi bwe batyo akeera n'aleka bbaweka bw'oli musanga gyebigise ŋŋamba embwa yesaagala teweekalakase lwaki tobeerawo omwami omukuse olemu omukwasa ku nsolo zeeka ebyange bwe bityo siina mirembe tera kati nze wondabira n'akantu kange kakuga ebyange bwe bityo siina mirembe tera kati nze wondabira n'akantu kange kakuga Vocals Live tukyali ku Vocals Live wano ku BOCAT TV nze Sula Ssenyonga ate mpozi essaawa eno yennyini tulina ebagze tukuba omuziki oguleeta essanyu. If you really want happiness oyagala kwekobako stress eno ye right channel eyokubeera ng'osubscribinga ku BOCAT TV osobola okubeera ate singa omanya talents eziri mu baana bantu mwe mufa ulcers mufa pressure mufa sukaali lwa nsonga mwemye essanyu mu mutima byolaba buli kimu kiri serious gwali mu office ya president ate muddero simaya Mr. Deno ate simaya gundi bomu bazikubira ejindi byonna byoli mu kuwa stress kati jangu funa yakadde ojjeko wano ku BOCAT TV otulabeko nibola video age ogenda kubeera ate singa obwongo budda mu sensi zo wennyini n'ebyokola bijja kubeera nga bikutambulira bulungi nnyo obulungi Masavu oluyimba olwo bwe nduwulira gwe tewalaba nti ate ene omukyala ayinza oba yakikola mu butamanya naye tewaliwo ekikulu ekyobutemwawo ekyobutemu kityoba olwedde looka ekutte mazima yazze asike era naye yeekanga nnyo n'asika nebikola kiya yasuubira bijja kukola akuse n'okutukirayo anti omukazi mwana muto naawe obimanyi nibaana ebigaana n'akuba enduulu konze mpedde naye era nga kyekirina okukola ki okubeerawo ate bwe bamala owera nenta nvudde okucwaja ku muntu era ddala yagamba ndudde okucwaja ku muntu nenta kakati apart from okubeera ng'okola otunda spare makanika kiki ekirala kyokola nze nga nze ekirala kyenkola kati ndi mu ntunda engoye okudesigninga like omuyimbi kuba kati nayingira mu music era omuyimbi mu designinga bulungi nnyo na boutique eriwa eri ntindaawo sente okikuba entinda rentinga aba mungi nanti era mukingi era mulina bw'okola ekintu ekyebbeeyi n'abajjawo era baba babbeeyi mugenda mu owini eyo ne mufuna muvumba first class ku 5 5
nojjera n'otunda mitwalo 2 anti ekirungi era owulidde first class naye wa 15 lwaki omutunda 2 mutunda ebikale anti kati oli ajja n'ekifo ekyo kyennyini okola ekintu kyakyo kimaintaininga bizinesi yo era Neyimbira Byange alina engeri gy'abangudde ne mufuuka babbi oba bubbi si mubbi jasi bugezi mubbisa bitabo bugezi sokubawo enamba ya boutique n'enamba wosobola okufuna kuba spare ku spare osobola okuba ku 0703 92 04 26 ojja kweyogera nange kennyini Masavu Badru siina kadeyi ojja kweyogedde nange spare nga wa Toyota oba omufuna 0703 92 04 26 era enamba yemu neya boutique neya boutique otunga kusinga kutunda ngoye z'abasajja z'abaami abasajja just oba ofunye muwala nga naye alimu olusereebu era njiriba nga manyi buli paati ebaako okuyiriba n'omanya nti kati kangende wa mina IT ajja okuba ne bino okuyiriba okwo mubbira era otaddemu 5 zokka wali eri za kaboda anti osinzira ku muntu agula n'olaba kamukaaga nange naye ng'okagyeyo ku 5 era ddala mukaaga Masavu wanyisewo obulamu obusanze otya after Neyimbira Byange after Neyimbira Byange obulamu tebunnaba kunkaluubira ate bugenda bweyongezi kuba bwe nagenda ku eryo Simba abantu bayongera okuneesiga kati nga buli muntu akulaba agamba like nga buli bwakuyita Masavu oli kimugira mbongo nagamba Masavu yono gwe nawulira ku radio kuba radio Simba eyo nsajja ewulirwa abantu bangi kitegeeza wobbira balowooza ddala nti oli abamanyi nti Masavu wanzibira kisobola otandikira wano ne munoonyeza kuki n'ataba nti wali twakikuba nekikola ki nekikwata tetusobola tekuddamu kutta linnya erinnya lyokoze lirina emiziziko gye likutaddeko tulaba serebu abasinga iti agikubira bwayise eri mu Kimumbaasa olunaalinnya mmotoka swe nadde emakindye nze kati nakubira akayimba kate nali mbeera mu kikoni mu kikoni eyo mu kikoni eyo naye kalize mbeera Kawempe kuba nti Kawempe wali talent abayimbi abasinga bonna Kawempe ate mu byendi awo inawo otalya wesirya obeera ng'oli mulamu buno bwa ghetto okulya bukubizi mama namu ndeterawo ekikamano kya 2 neera ssebo kali nange nnondamu era wendya ne wesirya n'ekikomando nina gye nkiri eyo ekiwatule nga kyakabi kusinga ate nekino wava ku kikomano ky'omu kikoni kirya kiwatule era bwe mba nkyagadde envuga mpaka kiwatule njawulo kyeriwo enjawulo bano tebamanyi kufumba boyiro ate nze ni muntu wa boyiro kizibu osanga ekikomando ekitali kisiike ate eri gye tukiri ekiwatule omuyaya akikola nga kya boyiro n'ogamba kyekyo mazima luyimba ki olulala lwogenda otwongera luyimba olulala lwenjo bongera lugamba nti ne leero ntuusa abakazi nnanga mu lwatu abakazi nnabawumudde abakazi musaana ngamiya olwo lwa dipo siwo dipo Vocals live kokyali ku BOCAT TV tuli wano bulungi nnyo kwera mpozi nga tetukutuusaako entertainment yakaganda ba Neyimbira Byange omuziki ogulabe gutambula bulungi nnyo tukyali ne Masavu Badru bagzali ku gita mukono nze nno sula nvumbula buli gwendeeta abeera mumanyi Mariam ali ku kamera ekifaananyi yakubanga kyekyo Kristo kiriya tegeera nakinabera wali nga mweta mu kawompo nga akawompo kakyakuba njaka kebera ndabe ere katugendeko otese mu kayimba kano dipo dijja kwera mpozi nga tetukoma bulungi nnyo Nerero ntuusa abakazi nanga mu lwatu abakazi nawawumudde abakazi musaana ngamiya yange webituna nti byampola mpola nkeera nanga mu lwatu TV nanga kumpewo Neno omukazi ali eyo mpulira bulungi nga gy'oli wandeetaaza okufuna entikko y'essanyu ngenda okutuusa ku ntikko kasita osasula omwami nanga kumpewo nkasuka ejjinja mu njoki neewanyewanye ku TV nze nnyini nneno omukyala ke nkukwatako amazzi obutta n'eddebe nga nze nzira waka wange nga ndeka simu njagala onoogikoonako nkulage bwe sikyawena ngenda okuzuukuka ku nkyo kulingiza ssebe bweru ng'abakyala baayise basukka mu 10 bisambi birimba bino gwe wabindeetedde oyogera ota ku lediyo nti nno mutumiranga mpeke bino si bya bulimba
Okay. Ebya Badru bibera mu bufunze. Ebintu bya Masavu bibera mu bufunze. By the way, ekintu kyogedde. Bwe ndaba business ezisinga okukola. Eso. Z'abasajja abatunda amaanyi ddagala ly'amaanyi g'ekisajja. Ly'abasajja oba abakyala abatunda eddagala ery'abakyala mbu genda wanakakande simanya nzizi emigga kusenga musanyusa. Ye business etambula. Kiki ekikyuseemu ennyo? Abalenzi temukyalina maanyi. Temukyalina maanyi abantu banafu. Lwaki? Baavu stress ezo nazo. Enjala ebaluma ate onomalako. Ate oba ne feeling. Toyinjala ekuluma ate onoosobola. Mu bulamu bwo. Ekyo kyakakutuukako emirundi meka. N'ogenda mu game. N'otuuka eri ova eno weesunze bw'oti ogenda okutuukayo nga ekyamazima amatuufu kyantuukako omulundi gumu ate gwalina nga tuyingira mwaka guno. Wawulira otya? Neewulira gye neewulira nga sibitegeera kati n'omukulu nannyamba mbu baamubuulirira anzize engulu. Bulaaza ne bigaana. Ngamba kiki kino? Bulaaza ote bamunenya? Nawe kenyi nagezaako ne ngaagaana ali wamputume. Oba yali atidde. Bulaaza bw'atya. Oba ngoma yali nnene gye nasitula. Saamanya muganda wange. Kakubuuze. Engoma yo waginnyonnyola ki? Nze nkugambye engoma byambula byenjiddamu ne mugamba oba lwakuba nina byendowoozeza akasente. Kumbe nabyo mpalapalanya ninga era makanika ngaera bw'otumanyi. Ne mpalapala. Engoma yeegamba etya? Engoma neegamba nze mpulire omugongo gundi ubi gunnuma konza ayiya siya kyakolawo. Alasula ndekaamu. Mukyala baganda oba yattema kwolwo? Nagamba sijja kuddamu kwanyiza okuddamu ebigaanira ddala. Nagaana. Bw'otyo n'ofiirwa. Akireka. Engoma ennene. Bulaaza kwegaana. Naye nniza okkuba oyo bulaaza. Agala ty okuyamba. Yagaanira ddala. Ne ngamba owa. Sirike busirisi mwesonyiwe. Oba omanyi ebintu bino batugamba abakyala b'ewaka ebyo batukwatamu. Nakirowooza naye ne ngamba sijja kuddamu. Weera kiyinza okuddamu era nenkola ki nenswala ate fulaati. Abakyala b'ewaka ebyo batukwatamu. Nange nkiwulira. Bw'ofuluma bw'oti oyandaaze. Ogenda okutuuka eri nga bw'odda ewaka nga bubeera buli ng'olinga ggolola. Ekyo mbadde sikimanyi nnyo naye nga nkiwulirako akatini. Naye wange tasobola. Wali abavubuka bali shapu bakajiiko. Babimanyi abamanyi sayansi yenna. Anti yeyita international. Abamanyi sayansi abakuttemu ndiye. Tukole bwe tuti. Nja mwebuuzaako musajja munnange. Mu bulamu bwo olina emyaka emeka? Sina emyaka ngenda weza 28. 28. Abantu bano weza bameka? Bano baleka balinga 2 3. Ba X ate? Ba X kyetaaga nga maze kuddaaka ne calculatinga. Olina ka notebook mwoteeka? Yawe mansi kakkanye nsobola obajjukira. Kwegamba gwe X weerabira n'ogamba X genda. Anti kati aba X. Aba X kati ate kati oba zijjukira wanki? Oba aba X bo baafa. Ekito oyinza kyogera. Nzo mwandu waneeno nga tetumanyi oli mu kwekangabiriza sibajjukira. Anti kati ba X okufeera oyinza obutamanya kwajjukira X aba X gyagenda toddamu kumunonooza kumanya bimukwatako. Kati gwe nomanya omanyi X ogwasookerako gyali. Yogera amazima nga totyanze otya Mukama Katonda. Wange yanzijako embuzi. Aliwa. Kati womanyi waali. Era mugenda kuddamu mukwasaganye kwanga tomanya waki. Tukuuma Luganda omanyi obusiraamu buga tulina okukuuma Oluganda n'enkolagana. Kati olina gwe ba X bameka? Batono nno mwana. Wabange nze mbabala n'obubabala. Kungalo mmeka? Lumu oba zonna. Oyinza obala ku zonna 10. Tuli ku Vocals Live tuli ne mwana mulenzi Masavu Badru. Neyimbira Byange makanika ate designer ina boutique wali eri wa Ntinda. Eri Ntinda. So abana bano kyembagaddemu nti bali aggressive. Abeereyo gyali najja nafuna improvement ku Simba nemuteekawo n'alaga nti tagidisappoint nze akasente kafuna nabeera nga akukolamu ekiramu. Kajiko International mwamulayo ku video eri yawedde nga akulaga ye alina kyakozeewo. Nakuwa mwana muwala zaawera baamuwa emitwalo 20 ge yatandika nako.
kati yagenze ku kiyo Bulaaya naye ekibanda ky'amanda kisenga kijjudde mama we kati yakirwanning nga kitegeeza ndi okukola business ate wetaaga sente nyingi bwongo. Masavu Badru nga tumaliriza katuyite mu bavubuka banno kuba bavubuka baliwo ekintu ekitambula ennyo mu gavumenti abavubuka temwagala kukola abavubuka kituufu temwagala kukola. Abavubuka twagala okukola naye obuzibu abavubuka bwe basanga oba bwe tusanga twegomba nnyo abatuyitako edda so nga wandisose ne weegomba ono gulaba akuyiseeko akatono ne weegomba omuntu ayina kalina kati goza yakole akitetenkanyiza ate soka weegomba mu myaka emeka bwe weegomba ayina emyaka 5 kitegeeza gwe ayina emyaka 10 oba 22 enjawulo ya emyaka 2 nga mumeka si 8 kati gwe weegomba soka weegombe muvubuka muno akusingako emyaka ng'ena ojja kufuna enjawulo mu mutima gwo. Olina omuntu gw'ogamba nti ono mwegomba era yansikiriza okukola kino? Nze omuntu gwe negomba muyimbi era yansikiza n'okubeera nga ndi mu music kuba nali mmanyika akatono. Ani? David Lutalo. David Lu mwana weruweero. Oyo mwana weruweero. Nze gwe negomba style ye yonna n'ebintu byo bikwata empola nze gwe negomba nganze. Oli mukwata mpola? Nze ndi muntu mukwata mpola. Batugamba bakwata mpola muli bayaye. Muli bayaye. Sokedde kugwa kiwulira. Muli bayaye. Era gwakinkakasa. Maria muno okujja okufumbe wange yava wa muntu nga baba powa bamambo powa abo batyo. N'omujjayo. Beya mufunamu obuzibu bwanyi akabalaga bwe bamusanga nga muwe mundu amukuba namutulisa. Kati gwe takulyemu olukwe. Omwesiga. Ndi muyaye. Omuyaye. Siri Muganda naye Omuganda agamba nti waggulu w'omumanyi era wabaayo omumanyi ate yekwekasitamye mbwe yekwekasitamye alabwa ayimiridde. Okay, Badru nsibula. Nga nsibula neyanziza nnyo okujja ku BOCAT TV mwebale nnyo okumpa kakisa kano banaye n'okutukwatako mwe munfudde kino kyendi nze kuba nali negomba nnyo okubeera mu baserebu kati nga sula bwe ntudde wano naawe waliwo abakwegombo ate nga bakuwulya buwulizi kati so mwebale nnyo okumpa kakisa kano nga nsingira ddala kwebaza Radio Simba 97 katonyeze 3 nti bana yakabi nnyo mpozi kyenjo sembyayo nja kutumira mami wange. Omukyala yani? Nja kutumira mami wange sula. Mami yajja tyani? Mami wange Erazia Nambiro. Nti mwagala nnyo. Ate papa tata. Mwera mutwerabira. Nanti tuba n'ensonga lwaki? Nti batata mutwagala tumaze funa ka center attention okwenyola naye mami respect na mami. Abaana bannaye. Si kuonoona mama afaayo nnyo. Nina kyenjize. Akaana kange kabira kali mu baby. Nja kwatanga school fees nga zitwale yo mu banka. Kala ndi sente bozise wa mama, mama yeteekayo yenga yasasudde. Naye nga ate era mami yasinga. Mami yasinga mu kufumba emmere. Yinza agule emmere eyo gyafumba. Mami kati susula kangamba ekigambo kimu. Mami ye muntu gotusizaako ekyama kyo. Era n'akikuumira awo ng'ekyama kyo. Waliwo asinga okuuma ekyama nga taata. Taata mulabe edduka. Tulinayo bakwano beeyo. Taata mulabe edduka wajja nakunyumiza mujja wa maama wo ojja kutegeera ensi. Focus live wetu tubadde ne Masavu Badru nagaye makanika atunda spare ataina ne boutique atunda engoye bambe muwagire namba yajiga demo jigabo gusembanya. Enamba yange erizo 703 92 04 26. Muberenga muwagira bagizali kujita nakugamba ono musomesa. Isuku kipo. Bunga tunagenda kwekalakaza. Musomesa banno bali mu kwekalakaza aba science. Mwaba art muli kuki. Manya aba art bebe kalakaza aba science goto kuba kati gutuli tokola science. Aba science bo bagenda bonge. Kati aba art nabo batuzize ebikola wansi. Bagamba tosobola kubeera nga okuba ekivuga kyonna obanga oyogera oluzungu nga tolusomye. Physics bamusoma oluzungu. Chemistry bamusoma ate mwe mulimu art. Bagzali kujita tubeera wano naye Maria mwali ku kamera ne Nash ate mpozi vocals live zesula Senyonga banaffe aba Debbie nursing home care betubadde nabo mpozi ate batuyamba yamba mu kwira nga batukushingamu mubere bulungi mweraba.
BOCAT TV. Neera.